Museveni ayongedde okulagira ab'ebyokwerinda okwongera okufeffetta buli awali ekyambalo kya Nuupu babimaliremu ddala era n'ab'ebyalaani ekikwekweto kijja abaprinting ab'amatishaati ebikwekweto bijja. Why? Museveni ali mu kutusiga mu fiya naye amanye ekintu ekitukutte kwe tugumidde essuubi lyaffe n'obuvumu bwaffe we buli amanyiiwo. Munda muffe ali mu kusimbulamu obuvumu nga bw'asigamu okutya. Bayibuli egamba nti omusizi bwe yafuluma n'asiga eŋŋano ennungi, omubi n'ajja n'asigamu eŋŋano embi. Tozannyisanga ekyambalo ekya identifying ekintu. Ekyambalo kyaffe si kya UPDF, no. Naye Museveni amanyi amakulu gaakyo era alwana okutusimbulamu ekyo kubanga ekyo ekyambalo ke kabonero ak'okungulu akalabika kalinga akatono, ke kabonero ak'okungulu akalaga ekinene ekiri munda. Bwe babadde batuula nga baaseesinga okusinziira ku bambega baabwe abatulimu, bakoledde Museveni report ne bamugamba abaana beeyongedde okulaluka n'okuguma emitima olw'ekyambalo kino. Olaba ekintu kyo His Excellency kyajja n'asooka n'ayimba iyo iyo amba iyo 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 iyo. Bitawese w'owulirira bino nga buli alina ekyambalo kya National Unity Platform bamuyigga. Etteeka liyise Mwai Museveni agamba nti buli alina ekyambalo ekyo oba kakofiira oba t-shirt oba ovulo kyonna ky'olina kasita kiba nga kyekuusa ku kyambalo kya National Unity Platform bagenda kubeera nga bakukwata. Okukwata bagenda kuba bakuvunaana kwambala byambalo by'amagye. Ekitanudde ab'NUP okwebuuza nti ebyambalo bino bikwate tubiweemu UPDF tulaba baddala esobola okubyambala. Naye nga ye Kyagulanyi Robert Ssentamu kubanga ye pulezidenti w'ekibiina kino ekiyigganyizibwa agamba nti ye ebyambalo bino bw'abyambala tebamukwatako. Yeewuunya nti lwaki bakwata ba foot soldier olw'okwambala ebyambalo bino. Lwaki bo babayigganya kyokka ate nga tebamwogerako? Balimu okusosola? Batiisatiisa ba foot soldier kuba mulamu maanyi? Agamba nti bwe kibanga okwambala ekyambalo kino musango, lwaki ye bamubuuka ne bakwata abaana ng'ate naye ekyambalo kye kimu kyayambala yakkirizibwa okukyambala bamuyita w'amagye. N'olw'ensonga eyo ba foot soldiers balabuddwa nti bw'oba olina ebyambalo bino tandika okwebeereramu kubanga kati bafeffetta nju ku nju ne bakisanga mu nnyumba yo ne bakusanga okyambadde basobola okukuyigga paka mu nnyumba yo ne bafuukuuza buli kintu kibasangamu nga kyekuusa ku NUP bakutwala nga mulabe bagamba nti mwambala ebyambalo ebyefaananyirizaamu eby'amagye. Kitegeeza nti mulina okwebeereramu ba foot soldiers okwewala ebinaddirira kubanga bannaffe bangi bakyali mu makomera, abandi battibwa nga ne gye buli eno teryamanyi mayitire gaabwe, n'abakyaliwo abalamu tekyabeetaaga mu struggle wadde ekyambalo kyo kirina naye yongera okwebeereramu otegeere wawo okyambalira kubanga bambega bali mu ffeffe nnyini nnyini. Oli waakubeera naawe tomwesiga nnyo kubanga ayinza okubeerawo nga mulimo gwe bakubega amala akuzzeeyo mu bakama be. Ekyambalo ekyo naawe ojja kuggwamu amaanyi kuba ke kabonero ak'okungulu akalaga ekiri munda. Don't joke. Waliwo obubonero obulaga n'otunuulira omuntu n'omanya nti musiraamu alina entalabuusi ku mutwe, entalabuusi yokka ekulaga ekintu kinene nnyo ne bw'oba oyagala kumunnyonnyola omanya bw'omutandika. Assalaamu alaikum. Munnaye mbadde ndi wano mu tawuni, omusajja ansaze ensawo sisigazza ssente zintuusa Buwama. Haji ntaasa enkofiira ye yakuwadde, walabidde ku nkofiira n'omutegeera. Abayisiraamu baalwana ne basimba Nakakongo nga bagaana abaana baabwe aba yunivasite okwesiba ku mutwe n'okwambala ng'abasiraamu. Ne bitambulira ddala paka ne mu kooti oba nga ne mu bigezo babagaana mbunno simanyi mbunno bakoppa mbunno bakweka ansa mu hijabu.
abasiraamu baagana ne bagamba temuzanyira ku nnyambala yaffe. Kati ennyambala eyo kintu kikulu nnyo. Museveni ali mu kulwana kutujjamu ekiri munda nti buli lwolaba ebintu ebyo nga biyanjadde nnyo Museveni aba ayongera okutya, abakuwagira bongera okuguma. Kati Museveni ali mu kulwana ekituli munda. Kati tulina okuyimirira Museveni ne tumugema akajenjegula akazinya atanywedde. Tulina okuddamu okuteeka fiya mu Museveni yennyini n'abasajja be. Nalabye oyo omusajja oyo Onyango ng'asimika ebinnyo ebyalya John Bosco Damulira. Yadda wano n'atugamba nti alina John Bosco Damulira. Byebinnyo byebimu byakomezzaawo okutusinikirako. Asooka atuwe John Bosco Damulira. John Bosco Damulira aliwa bwe muba mugoberera nnyo amateeka. Onyango n'ebyo ebinnyo yajja n'agamba nti John Bosco Damulira yamulina ali luddawo. Tulina okukwata omupiira tugusitule tuguteeke mu haafu yaabwe. Tulina okuleeta entiisa gye twateeka ku His Excellency okubanga tebakyamusinikirako binnyo. Tugiteeke ku buli muntu yenna kasaba Munnayuganda. Bwe tunaatuula obutuuzi ntuganda olaba Museveni byatandise okukola abikoze abireese ku nnyeko Deriki. Yesu yagamba nti olaba kikolebwa ku muti omubisi naye ate mu emiti emikalu. Wulira, Museveni bwe tumuleka eno mu nzikiza ajja kutumenya. Yeefuula ali mu tteeka n'abakutula nti nnyeko bamutaddeko emmundu. Kati ekyo kigenda kutukugira okugoberera amateeka. Museveni akwate nnyeko amuteekeyo, yaba amwagaza wiiki kumuteeka ku limandi ng'amuwa obutwa. Enkya nnyeko agenda okufuluma ng'alinga Ssegirinya. Nga ne Museveni akimanyi nti nnyeko talina mmundu. Nnyeko bw'aba teyafuna mmundu ng'akyali kansala wa NRM, nga mobilizer wa NRM, nga teyafuna mmundu ng'ali mu NRM, agifuna atya ng'ali mu NUP. Museveni abeera akimanyi, naye abateeka mu kakunizo nga mulina okugoberera amateeka. Ye kyayagala kumuwa butwa kuba bamulinako ekiruyi kya vidiyo eri gye yakwata lwe bawamba His Excellency ku kisaawe ku Nnyonyi. Owulira, kati ye kyayagala amufunemu just ennaku 14 zokka eza rimandi bamweyimirire biggwe. Owulira, bamweyimirire biggwe naye nga yaawedde. Ekyo Museveni kyaba ayagala kyokka. Tulina okumugema Museveni obutaddayo kumanyira muntu yenna kabe mutabani wa Katongole. Kuba ffe tusooka eri wansi, ffe bantu ba wansi munnange. Ffe tutaliiko ayamba. Omuntu yenna bw'abanga wankyukakyuka tulina obbalaga nti tebaddayo kumumanyiira. Bwe munagaana mpola mpola kasita Museveni bamuwadde lipooti nti omutima guli ogwa change gweyongedde okukula. Kati Museveni akola bw'ati, abakutulira eno mu nzikiza nga ye abavuga abazza mu mateeka ate nga ye ali weeru w'amateeka. Kati mwe ne mubeera mu mateeka. Awantu wonna we tusobodde okwabya Museveni okumulaga ensi yonna nga tumulumbye mu haafu ye. Omuntu yenna bw'omulumba mu haafu ye ajjayo kyonna ekisoboka okulaba nga akola ki. Awo Museveni we yajjirayo byonna byonna ensi byetunulako ne yeewuunya nti ono ye Museveni. Bwe tunaatuula nga Museveni alumba omwomu ewaka, ensi ejja kulowooza nti ffe bamenyi b'amateeka. Ebyaffe tubizzeeyo mu pabuliiki.
era nsaba Katonda atuyambe buyambi kati His Excellency atandika wasana Nuupu kati efulumye program nga His Excellency agenda kumala a week number nga atalaga district ye Mukono yokka. Kutalaga Mukono district week number Buyukwe week number district mekawe awezili mu Greater Mukono buli district eyali mu Greater Mukono week nga bwina ku eggali ekera kuita mu kibuga yo bwamara Mityana Greater Mubendi week number weeks billing atalaga Greater gundi eyo weekend la namba kutalaga Greater Masaka Karungu Rakai Sembabule weeks bili nga twambadde uniform zaffe tulabe Museveni bwaddamu okutukola ebyekalangala kala abasaleko bonna abatwale tulabe oba naasobola okiddamu ng'ensi yonna ebiraba mu lujjudde bwe kira si kyekyo ne tusirika ng'atandise kutulumba mu bisenge byaffe. Museveni adiringa na muntu waffe wa munda tadiringa na wakungulu adiringa na mwoyo gwa change guli ogutulimu ali mu kusiga engano embi mu ngano ennungi eri munda muffe ayagala butuuke ng'omalako ewiiki nga tolabye ku kyambalo kya Nuupu eyo neba sayini nnene. Omanyi lwaki akasajja akapoliisi akatona akampi bwe kati akapigini kajja ne kakwata ogusajja ogunene lwakyambalo kiina message otunulira akapoliisi n'okutamira katamidde oyinza okakuba oluyine kafa naye olw'okuba kali mu uniform eyo nokakkana omulabira mu kifaananyi kiri kati ekyo Museveni kyali mu kukola ki mu kulwanyisa naye ssebo waliwo omusajja omu oba yali waawa kyamuggwako yakwata akapoliisi kaali katamidde n'akakwata n'akatwala ku poliisi ani yalaba akantu ako ebintu biri ku mutimbagano okwo ggwe. Leero mbadde ntambula ku mutimbagano waliwo akavidiyo akanseseza katenfe omusajja yakwera munene amuga munnange tuli eno ebintu byatusobedde embeera gye tulimu sigitegeera twabadde eno n'emikwano gyaffe ne tunywa omwenge ne tusala embuzi ne tugyokya ne tulya embuzi ne tunywa omwenge naye okutya wekuli tugenza ozuukuka ku makya ng'omwenge gutuweddeko ng'embuzi weeri naye ate embwa yeetali embuzi gye basaze ne bagyokya yo weeri mu lujja bagiraba etambula naye embwa tebagirabawo mu lujja kati mbu batandise okusesema beego nga buli kimu kye baalidde naye bakiridde eggulo kati munnaye bwe muba munywa omwenge banaye munywa omwenge nga mukimanyi mujja kulya embwa mu kifo ky'embuzi wameyo nvuddeyo mutegedde amakulu g'ebyambalo Museveni alwana na muntu waffe ow'omunda tetulina kumukkiriza Museveni tetulina kumukkiriza kuyingira mu myoyo gyaffe kyova olaba akwata ebyambalo bya Nuupu atugambye nti ebijambiya bibuutikidde Buganda almost ali mu kutega bibbomu ebyo byonna Museveni ayagala kutukuumira mu fiya balwana kulaba nga batuyingiza mu 2026 kati mwe kambabulire bajjajjaffe baatuuka mu myaka gya 80 nga tebakyalina kyakusalawo nga ne bwe basirika bafa ne bwe balwana bafa basalawo ne balwana kubanga kati wakati mu bulamu tuli mu kufa oba ogonze oba togonze wakati mu bulamu tuli mu kufa ebijambiya biibyo bajja ne mu geeti
ne bakutemera mu gate yo ate nga tebakulimba mbwa abo bamenyi b'amateeka Museveni buli bwe tumuwa obudde afuna obudde obulowooza okutulumba mu nnumba endala kubanga ye mumenyi w'amateeka number 1 bajjajjaffe we baatuuka awo buli omu yatuuka ng'alina okwenyigira mu lutalo buli omu ng'alina okulwana buli omu ng'alina okubako ne kyakola okwetaasa ng'obudde bukyali wakati mu bulamu tuli mu kufa wakati mu bulamu tuli mu kufa Museveni okusinga okutumalawo omwomu tumulumbe ebisobola okututaasa okumulumba weebiri nga nsonga za simba tumulumbe bwe kiba si kyekyo wano wetulaga wano Mukamba buli waliwo ebintu Museveni akoze ebintu okusinga n'Amini bye yakola n'Obote abantu bawanganguse mu ggwanga okusinga abawanganguka mu ligimu ezo 2 zonna ng'ozigasse Museveni ayonoonye eggwanga gweoyinza okukirowooza wali okirowoozezaako nti Museveni eggwanga alimmalawo nti abasajja nga waliwo abasajja abaali abagundiivu ku midiya bakatongole omutongole nga bw'atuula ku pulogulamu tuyagala givaako oyo omusajja yatwebasanga obudde bugenzi oyo katongole omutongole abasajja ba Patrick Mujuuka alina pulogulamu gye yali alina ku Likodi TV ng'abeera ne ku CBS nga toyagala kuva ku pulogulamu ya Patrick Mujuuka abasajja bonna bawanganguka media Museveni TV agobako abasajja bakatongole omutongole n'alekawo bannamulindwa pulogulamu wa ekyemisana n'oluyimba lw'osimanyi biki kati media TV azirekedde full figure muno musaaga oyagala tuyagala kati ku TV kuliko full figure okuyimba akusse music amuse nkugambye jjo ndabye n'abantu abagezi abali mu kwetonda bannange omwana ani munu ani bigiji yani oyo mulenzo oyo munyankole simunyoma nti simuyimbi muyimbi era yebali kuyimba muyimbi mulungi yani munuji naye Museveni bye yakoze bye bakoze n'oyo omulenzi tebina makulu Reigi very good Reigi abasigadde bamumanyi era be bamumanyi weewawo ne mu Kampala tulabanga yabadde simanyi Lugogo waliwo eyabadde eka enakawa nga tamanyi kiki kyabadde Lugogo nabagambye oyo music masturbation era we yabadde teyasuseewo mbu simanyi Likodi Breaker atya Likodi Breaker atya yakoze eki okakasanga abantu mu Kampala bagenze bamanyi neyayimbye okakasa bwatyo Museveni atta ebintu kati ali mukutta oyo mwana amuttira music saate omwana yali badde ayimba ebintu bye ddala najja nga ennyonta y'abannakampala ebaluma okulaba omuyimbi waabwe ebyo bye bakola bitta kaliya y'omwana Museveni assa abantu abalina obusobozi ye ne yeekolera yawo abasumbasumba ne bajja ne boogera omuntu najja nayogera ebintu nova mu kkanisa ne mu ekereziya ng'olinga bwe wazze weewawo nga ne bakubuuza nti naayogedde kuki tosobola kukakasa twayinza kinyonyola muntu nti naabuulidde kino babikola babigenderedde kati ali ku music career ku kitone ky'omwana akitta omwana yali badde ayimba waliwo omwana wa Nkole eyayimba oluyimba lwa His Excellency olw'enkyukakyuka yayimba oluyimba naffe eno abaganda n'abawa buli we baalukubanga ng'owulira ddala naawe omwana omutegedde n'oluyimba olutegedde ne music omutegedde ne lutambula Uganda yonna
eyayimba nti Kyagulanyi Ssentamu jangu otuyambe. Oyo omwana ali famous mu bitundu bya Uganda byonna okusinga Reiji waawo. Bwabanga bakakasa nti eriye King of Mike nga bwe bagambye nena jatu kakasa tumumanyenga bya ddala. Nkugambye Patrick Mujuka yafunda nga tasobola kuweereza ku radio ku ma TV wawanga alina kugenda mu buwanganguse ani full figure yegazanye. Tulina okukomyawo ekitiibwa kyaffe. Tulina okukomyawo amaanyi gaffe baddemu batutye nga bwe baali batutya. Leero ndabyeko akantu omulenzi wa boda boda yagamba Masaka tugobe wano Kyagulanyi olumu tumuvaamu kamera adduka buddusi. Tulina okukomyawo fiya nga ne gavumenti etutya. Ekyo kisoboka. Ffe bakwatira obukoofiira. Honorable Waiswa Mufumbira atuula mu studio n'abapoliisi n'abasirikale. N'abagamba mu nkwate ne bamubuuza tukukwata okoze eki? Oyina ky'okoze? Oyina eddembe lyo. Ng'abwambadde. Kuba twamwetolozaako fiya tebayinza mumukwatako. Ate Waiswa afuuka embwa. Waiswa afuuka ebintu. W'omukwatira nga yeye ng'afuuka muganda we. Bw'okuba muganda we mukube ojja kakasa. Nze kwolwo oyo yali Waiswa yennyini naye olwakola bwe bati ate n'afuuka muganda we. Kati mulumbe ng'okimanyi. Mbubaali ne mu mupiira muganda we n'afuuka Waiswa ne Waiswa n'afuuka muganda we. Abo bajja bakozesa ensobi abo. Busoga Nevos. Twina Brazilian Nevos and Busoga Nevos. Bajja bakola ebintu mujja biraba. Now, njagala nga ngenda mu kigambo kya Katonda njagala okwogera ku nsonga ya Mpuuga okukola ekibiina ng'ennaku z'omwezi lumu ogw'omukaaga. Nakibabuulira era oluvannyuma mwakikakasizza nti bituufu. Njagala okutaasa bannayuganda mwenna muleme kufiira mu kabenje kabbi. Muleme kufiira mu kabenje kabbi. Mbabuulira muwone ekikolimo mudduke ekikolimo kya Mpuuga. Temugendayo. Mpuuga akole ekibiina kye ne bamukaakube. Munnayuganda wenna ayagala emirembe n'ayagaliza Uganda emirembe tokwata ku kikolimo. Tonywa mwenge gwabwe, tolya mmere yaabwe, in fact n'okugendayo togendayo. Abo bo mubasindikire message ng'obudde bukyali ebatuukirewo mu zzaaliro wakati we baba omwana waabwe afiire mu zzaaliro. Temugeza ne mubawa amaanyi totawala na kugendayo ng'ogendeyo olabe togendayo. Leero bamanyi okubasomba ne babatwala ku bintu ebyo ebitalina makulu. Temugendayo tokkiriza na kusomba. Ne bwe ziba ssente mmeka olwaleero musibeeko ku mutima temugendayo. Wulira, mbadde ndowooza ku bintu ebyo nenzijukira ebintu bino bibiri. Mpuuga yalya ssente z'ekibi wabula ayagala tuzirye ffenna lumu, ffenna tuzigabaneko. Togeza n'okkiriza okukwata ku ssente y'ekibi. Mpuuga yatunda eggwanga era yeeyongedde okweseesa wali mu kulyamu ensi olukwe. Bayibuli egamba nti Sitaani yayingira mu mutima gwa Yuda. Waliwo omwana eyapositinze vidiyo yange eyo n'agamba bannange yataddeko omutwe n'agamba bannange mulabe vidiyo eno. ASP atunnyonnyodde Mpuuga ne Yuda. Bannange mujje mulabe vidiyo eno mulabe Yuda yennyini. Mpuuga ayagala tulye ku ssente y'ekibi. Mbeegayidde tokwata ku ssente y'ekibi.
naye wenna anaagendayo gikwatako n'okugiryako ekyo ekibi kikubeereko ggwe n'omwana wo n'omwana w'omwana wo ffe tetujja kukibeeramu. Abasajja baaziririra omulambo gwa Yuda ssente zaagwo bagala ozitwala. Zaali ssente za kikolimu bagaana okuzitwala. Temugeza ne mukkiriza okulya ku ssente ze ne bwe banaabiranga ne bwe banaateekawo emmotoka ne banaateekawo omwenge ne banaateekawo emmere. Era okutandika n'olwaliro nsaba Katonda nnyambe nkibajjukize paka ng'ennaku z'omwezi lumu kibanyikiremu bulungi era kano akantu mukatemeyo. Bannayuganda mudduke ssente y'ekibi. Mpuuga ekibi kimulondoola okuviira ddala ku kikolo. Okuva lwe baakola ekintu Katonda ali mu process ya kununula Uganda. Buli ali mu process ey'okuzza Uganda emabega. Manya Uganda eri mu destination yaayo. Ogenda kwabika lumu n'empuuga. Nti Mukama abatemye kuva ku kikolo bonna nga bwe baabiteesa. Kati Mayiga ali mu bizibu. Supiika ali mu buzibu. Ekyo kyekikolo gy'emirandiro egyali gikutte empuuga. Mukama olugalo lwa Katonda lugenda kulondoola buli muntu ayimiridde mu kkubo lyalwo. Temwetantala bannamasaka mwenna tebabalimba mbusimanyi oyo mwana wammwe naffe tuli baana bammwe. Nabe abe akyoli baana bammwe b'e Masaka. Ab'e Masaka muli baana be Kasese. Uganda tuli kimu muleme gamba Sirayi muno omwana waffe bw'atulyamu olukwe taba waffe. Omwana wammwe gwe mubeera n'omwana omubbi awaka kasita atuuka ewaka buli omwana oyo ebibye bannange muggaleewo ekisenge. Ono omwana mumumanyi muggaleewo ekisenge kuba gundi azze. Omwana wammwe mukkirize nti omwana wammwe mubbi. Omwana waffe mubbi ffe twakikkiriza nti empuuga mubbi era ne tumuyambako nga tumuwa ebintu by'anaasobola okuyimiriramu tulabe ng'awona obubbi. Omwana wammwe mubbi naye kasitaana bbanga aleeta nammwe ne mukwata byabbye temukuba ku simu zaffe. Yuda tumuziririre ssente ze. Era ekintu kye baasalawo nga ssente zigize baagulamu ettaka okuziikamu abantu abafaanana Yuda. Mugende mulye ssente ezo mujja kugabana ku kikolimo ekyo. Aba TikTok bavudde kati nga njagala bayambako wano tubeere nabo lumu. Badde njagala bayambako. Njagala bayambako nneme baleka. So Bayibuli egamba tubeere bakalaba ng'abaana b'emisota. Mbegayidde temuzirangako mmere. Temuzirirangako muntu pate. Mpuuga mumuziririre ebintu bye. Naye waali agende atuyane n'emmere ye. Nabagamba olunaku Uganda Cranes lwe yali egenda okuyitawo ogenda mu Africa Cup of Nations. Enamboole lwe yazanya ne Kenya nga twagala ggoolo yokka age tukiike. Munnange kamala okuyambako bano abaana.